Endobeso. Ndabo mukanga tunzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Sebo nkula musiza. Kale sebo naye nkula musiza. Oyogera ne Kadima ku Bukedde FM ekintabuli ky'omuziki ono Francis. Yes sebo no Francis. France wansindikidde message muzeyi. Munnaye mwami Kadima nakusindikidde message. Nina ekizibu. Kizibu ki? Nina omuwala gwe njagala mwagala nnyo. Kati nagenda ne mufunisa olubuto. Kulika. Naye munnaye omuwala tetubeera ffenna omuwala yankyayira ddala takyayagala kwogera nange amasimu nga ntagakwata. Temubeera mwenna. Tubeera ffenna. Abeerawa. Abeera ne bazadde be. Abeera ne bazadde. Bakimanya nti wamufunisa olubuto. Munnaye simanya yabagamba. Awo sinnamanya oba yabagamba kubanga era tetwogera. Olubuto lwa bbanga ki? Lwa luli myezi nga 8 naye nakoma mulaba nga lwa mwezi gumu. Nga lwa mwezi gumu ng'ebbanga ddene. Ddala okundabako yaganira ddala oku kiki obuzibu bwavaawa? Munnaye mbu olubuto lwankyawa. Yagamba olubuto lwankyawa. Abakazi bannaye mbu olubuto lwakukyawa. Kati obuyambi okola otya? Olubuto lwakukyawa ne lukyawa n'obuyambi obumuwa oba tobumuwa? Munnaye obuyambi mbumuwa. Obumuwa. Enfuna ye 10 nga mpeereza, enfuna ya 2 nga mpeereza, naye era tewali kikanyego, teri kanyego. Ngamba olubuto lwankyawa, takyayagala kumpuliza. Kati wali ogenze ongambe wakoma okumulaba nga lwa mwezi gumu. Ekitegeeza temugenda nko mwenna mu ddwaliro temugenda nga kuwa. Apaana tomusobererako nti oba wali omulabiyeeko nti ng'alwina. Mbadde simulaba tanganya mulaba. Taganya mulaba. Yakuwoleza lwakukyawa. Yes sebo singa atali bbaawe. Agati anti kyekisinga okuntabula kwe kubanga ongambe tomulabanga kati wamanya otya nti olubuto lwa myezi 8. Nze mulaba ogana amasimu ge baleeta Facebook, TikTok byonna mba mumulaba. Omulaba ku mutimbagano. Lwe lubuto lwo olusoose. Yes sebo yagenda oba omwana wange asoose. Ngamba ye lwe lusoose. Nga tanalufuna mwali mukolagana bulungi. Yes sebo twali tukolagana bulungi. Kati oyagala tukuyambe ki? Engeri gye yakyuka yangamba bwe yafuna olubuto ne lunkyawa. Kati oyagala tukuyambe ki? Mbadde nsaba oyogereko naye mwami Kadima. Omunkubirireko omumisinga naye mba njagala mbeereko n'omuntu wange. Kuba olubuto lwange olusoose ekimu nkisibiddeko oyo omwana. Ekimu kisibidde ku oyo. Yaani omukyala? Omukyala bamuyita Jane. Bamuyita Jane. Yes sebo. Okay kale tovaako njogereko naye tulabe tovaako. Kale sebo. Yabo nkulamusizza. Kale sebo naye nkulamusizza. Obulamu bugamba ki? Obulamu sibu bimpoza obwo. Nani ondibuuza obulamu? Okay, njogerako ne Jane maama. Ng'obadde okubiddaani? Mbadde nkubidde Jane. Yenze, obadde ogamba ki? Okay, Jane obulamu bugamba ki bulungi? Sibu bimpoza obwo. Okay, kakati? Francis omumanyi? Francis? Francis. Yegwani gwe njogera naye mbuuza Francis. Okay, bampita Kadima. Nkubiddeko okuva wano ku beat. Awo wetutuuse Francis wantuusizza. Nedda si wakutuusizza naye. Just mbadde nsaba kwogeramuko naawe. Era oyogera nange olwedde twogera. Okay, kakati maama. Obuzibu obuli Francis annyonnyoddemuko. Ekisooka oli lubuto. Ekyokubiri ate olubuto wamugamba lwamukyawa toyagala muwuliza mu mbeera gy'alimu kwegamba nga taata w'omwana nga tamanyi kikiddako. Nga taata mwana owaawe musajja musiru. Wange? Oyo naye bamuzaalamu. Toyogera bw'otyo mukwano. Badde oyagala njogere nti oyo musajja musiru talina magezi yeebuza magezi tategeera. Ate okwebuza atya amagezi? Ani yamugamba nti olubuto lulwe? Yamugamba olubuto lulwe gwe tomanya ng'olina olubuto ng'ofunisizza omuntu olubuto. Mirundi emeka gye naakamugamba nti olubuto si lulwe naye yeebuza amagezi tayagala kutegeera. Mpola nno. Mpola tusobole okukwatagana tumanye. Naakamugamba emirundi oba emeka lwe lumanyi naye buzungana. Kuzungana n'akola atya n'akuddamu atya? Yamanyi kuba ye tayagala kutegeera naakakimutegeeza emirundi ng'emeka naye yanneesibako. Kati nyinza okubeera nga yagamba yakomadde okwogera nange. Angambye nti yakoma okulaba ng'oli wa lubuto ng'olubuto lwa mwezi gumu.
kati olubuto lwa mwezi gumu esaawa eno olubuto luli amezi emeka tatawa omwana nga talulabako te anti musiru talina magezi tategeera anti awo mugamba nti olubuto lwamukyawa olubuto lwamukyawa ye ddala talina mu bwongo butegeera nti omukazi ono annimba oba omukazi ono byamuyamba tebiriiyo ekituufu kiri nti wamma olubuto si lulwe namugamba dde olubuto si lulwe lwolwasigala lunzunganirako tegeera esaawa eno omukazi naabanga ali lubuto yaba yeetaaga omusajja si musajja kwetaaga mukazi lwaki soogera naye agambye nti akuweereza ssente kituufu azimpeereza erooza omusiru ziina kuliibwa buliibu naye nga si lulwe olubuto si lulwe si lulwe okakasa oba okyogeza busungu ate naawe beeramu amagezi saagala obe musiru nga ye tovuma si kuvuma naye naawe ombuulirizaako kyo oli musiru naye tolina magezi oyagala kunnyonnyola emirundi emeka anti kakati mukwano omusajja ambuulidde nga ye akakasa nti olubuto lulwe radio bwammwe ne mulowooza nti muli bakitalo nnyo nga mmwe mulowooza twakalaba mulowooza akugambye nkunnyonnyodde ate naawe onvuyirako obuvuyizi naye anti kati tewandiridde nga ssente ze obadde oyagala nkole nti azimpenga nga bwe nzikuwa ate tonsiriwalirako beeramu amagezi ate ozimpe nze zinyambe ki anti oba tezirina kyezikuyamba ate lwaki oziringiriza kakati ne bwana za kitaawo ndya za nnyoko naye maama bw'oba oli lubuto oba olina okubeera n'enjogera ate ennungiko munnange jange onsomese kuba abankuza tebaginsomesa abantu gwe munnange atendeka abo nedda sinza atendeka naye tukyasobola okwesanga mu kkoona kale bwe nkusanga mu kkoona ng'ondyanga buli kuba sirimu nnyoko ate toli kitange toli kojjange ekitegeeza tonzira toyogera bigambo bwe bityo ate gwe luntu gwe nkumanyi wantamaatamadda nakutama nakukola ki anti oli musiru ala Francis olubuto lwange mwami kadima anti omukazi agambye nso olubuto siru ate lwaki tewatugambye nti yagamba alimba ayogeza busungu busungu ki olabika lwankyawa nkirabika olubuto lwankyawa munnaye ate omuntu waba ayogera bw'ati naye ate agambye nti siru ate yakugamba nze nfuna n'ebirooto nga nsitudde omwana kadima ng'ositudde omwana nekitegeeza nti olubuto lulwo tulootanga ebirooto eby'enjawulo nedda muzeeyi si bwe kiri n'okwosa ejjojjo nafunye ekirooto nga ndaba akaana ng'oloota biki nze empewo ze waffe tezirimba n'okwosa ejjo naloose nsitudde omwana kikyotegeeza naye gwe onakkiririza mu by'empewo n'amalako mukulu kadima namayanja akukabogoza mukigenzi kitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebicamula bingi by the way nga sinagenda mu bawuliriza kabogoza akalowoozo kano kagende eri abo abavubuka mwenna mwegendereze omukyala wagamba nti olubuto siru lwomufeeko okitegeera abaakuyambye ennyo okubba n'ebirala kale nga bwe muwulidde mama swifula njagala mutunnyonnyole gwensonga akuba ku simu ntogikubako tuba tukwata bukwasi voice note ne tulaba kyekigenda mu maaso kadima onkakabogoza mwebaletuweereza omusajja naye atoweggeemu omukazi amugambye olubuto siruwe kati ataaki nebetanga abakazi oyo omukazi talina njogera mwebaletuweereza ezabusoke mutongo kikatunda amaani kale awufa kinensi nze oba onyambye buyambi okitegeera okusinga lwe naalabirira atali wange kale onagamba nze lwojaza segona ekamenya kyotera omusajja oyo omukazi amute buti kubanga mwatulidde nti olubuto sirulwe webali nnyo mukwano okuteesa obulungi bwotyo webalire ddala nengera wano Angel asinzidde Saudi Arabia agamba ki naye mwami kadima bananga abantu abamu babaki omukazi amunnyonnyodde olubuto sirulwe aleetere n'omukazi okuvuma kyokka alemeddeko oba naye ono aba abadde ki omusajja naye bananga abantu abamu bavumanga abantu abatalina musango embeera zaabwe baba tebabazaala kiki abantu tebalina mpisa waddezibwa bannange abantu abamu nedda beddeko bannange ate ddala abakyala kale webali nnyo munaye okuzibwa kintu kikulu nnyo abaakuzibwa mwebaze mukama naye bannange aboogera amazima baagala bafaanana batya oyo omusajja naye atereere abakazi abaagala okuzaala gye bali abatali bayaaye waki yeesibaku ekyo ekikekenke nze kyamiwende webali nnyo omwana w'eka omwana w'okaalo gyemeewende gye kale bandabira obagenda nti mbatumiddeko bannaffe abali awo nakawuka ludda waawo nawonna kasanje buwaya saze
bonna mbatumiddeko nnyo. Wange naye naye musajja naye ataleme kwegomya ojja kugamba Lubuto sirulu ate omwesibako abakuwonyezza lwaki omwetuggako era bagamba ebyomusiru omugezi yali sindika ssente omuwala nga waali mukama katonda ogwe bakulogera wano amalinde ekawuku kale webale nnyo amalinde ekawuku kansembyeyo kitange Haji Kasule nga tunnyonnyola yagenda okubanga akiwunzika. Haji wamaggwe njagala owunzike enteesa oteesa otya okusinziira nga bw'olabye ensonga nga bw'etambudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabuwa. Bannange omusajja naye yeebereremu omukazi amulumiriza nti olubuto si lulwe ebyo ebyempewo abiveeko tabikolerako hajja tiwuno nze sigadde ndi Haji Kasule. Kadima mukwano we balatuweereza amanya jati namponywa ne Kabowa omwana omulenzi bakugambye Lubuto si lulwo kakkana omutima tovula mutematema bana b'abantu oliwa bakojjeko nawe muleke sigadde ne jati namponywa Kabowa. Ajja tulabire Haji onge tumutumiddeko nnyo ne Haji otulabire Haji ati abo bali aba njagala nange bwenkaddiwa oba bwenkula oberenga bo kuba kati nkuze naye sinnatuuka ate myaka gyabwe nenjagala bwentuukira myaka gyabwe awo nga nange n'owange tuli bwe tuti mulinga birongo ngomanye pesa n'olugoye sabanyi singa okwokya mbere bulungi.